Nolwekyo baganda bange ab'ebitiibwa, bino ebyogerwa nti Nabi Muhammad yali mwenzi, yawasa omwana omuto nga bwe bagamba, onfuna bulungi bano abakubi b'enjiri ba Crusade Minded Missionaries n'abalabe b'obusiraamu ba Orientalists bye bagamba nti Nabi Muhammad yali mwenzi yawasa omwana omuto w'emyaka 9 mama waffe Aisha. Si bituufu. Baagala just kukakkanya Nabi Muhammad n'obusiraamu. Lwaki si bituufu? Tulina opinions bbiri, endaba bbiri. Endaba esooka, omu ku bawandiisi w'ebyafaayo amanyikiddwa nga At-Tabari mu kitabo kye Tarikh At-Tabari volume ey'okubiri, ekitabo ekyo bakiprintingira mu Beirut, nfuna bulungi Al-Alami, ku peegi oba ku lupapula 616 agamba nti bakyala ba Khalifa Abubakari, onfuna bulungi, ababiri abasooka n'abaana ba Khalifa Abubakari ababiri abakulu, onfuna bulungi, babazaala mu pre-Islamic era, mu Jahiliya period, ng'obusiraamu tebunabakola ki kujja. Nsaba onfune bulungi muganda nga w'ekitiibwa. N'olwekyo bwe tuba nga tubeesinze ku kino nti bakyala ba Khalifa Abubakari ababiri n'abaana baabwe bazaalibwa ng'obusiraamu tebunabakola ki kujja. N'olwekyo bwe tuba tubeesinze ku kino nti bakyala ba Khalifa Abubakari ababiri n'abaana be ababiri abakulu abasooka bwe baba nga babazaala ng'obusiraamu tebunnaba kujja, ne we tuba tugambye nti maama waffe Aisha, onfuna bulungi muganda wange ow'ekitiibwa, yazaalibwa ng'ebulayo omwaka gumu obusiraamu bulyoke bujje, akaseera Nabi Muhammad ke yamuwasizaako yali talina myaka 9 wabula yalina emyaka 15 oba 16. Emyaka egimanyikiddwa nti omwana w'obuwala aba akuze mu communities, mu buwango bw'abantu, mu mawanga agamanyikiddwa agasinga nga ag'Abawarabu n'Abazungu, kwegya emyaka omwana aba asobola okubeera nga bakola ki, bamuwasa omwana w'obuwala. Kyenjagalawo, Nabi Muhammad tabeerangako mwenzi, tabeerangako muntu wa mululu ku bakyala ng'abalabe b'obusiraamu we bamukkakkanya. Katonda tasobola kutuma muntu ng'asobya akwanakwana bw'atyo. Nabi Muhammad yali ma'asumu nga tasobya, mu Suratul Ahzab aya 3:3. Waliwo n'endaba ey'okubiri muganda wange ow'ekitiibwa. Ibn Kathir amanyikiddwa era alina ne tafsir endala, onfuna bulungi, amanyikiddwa mu baganda baffe abasiraamu n'abakristaayo abamanyi okukola research bamumanyi nti y'omu ku bamanyi, onfuna bulungi, abanene mu busiraamu. Agamba mu kitabo kye Bidaaya wa Nihaya volume ey'omunaana page 381 agamba nti Asma yali asinga mama waffe Aisha emyaka 10. Onfuna bulungi muganda wange, n'olwekyo Asma yali mukulu okusingako Aisha ng'amusingako emyaka 10. Agamba nti ono Asma, omu ku bawala ba Khalifa Abubakari era muganda wa Aisha, mama waffe Aisha, agamba nti yafa mu mwaka gw'73 nga Nabbi amaze okusenguka okuva e Mekka okugenda e Madiina. N'agamba nti we yafiira yalina emyaka emeka? Emyaka 10. We tuba tubeesinze ku kino ne tubala emyaka emituufu Nabbi gye yawasizaako maama waffe Aisha, tusanga nti we yamuwasiza yalina emyaka 18 oba 19. Emyaka omuntu kwasobola okubeera nga bakola ki, bamuwasa omwana w'obuwala. N'olwekyo kyenjagala, Nabbi Muhammad teyali mwenzi, teyawasa Aisha ng'alina emyaka 9 ng'abamu bwe bagamba ne hadisi enfu. Aisha yali mukyala mukulu ng'alina emyaka 18 oba 19 okusinziira ku Ibn Kathir, oba yalina emyaka 15 oba 16 okusinziira
kw'omu ku bamanyi ab'ebyafaayo At-Tabari mu kitabo kye Tarikh At-Tabari.